Kojja soko mpe kachai. Njagala nsooke nkutabulire ku kachai wano. Ongambe wekanywako sikaddiwa. Asha. Osookoddeyo ewaka. Ate yano omukyala akubuuze gye wayitidde. Kasoono omuwa answer. Nayitidde kwa Kojja Kitonsa nampa ku kachai akali organic ndowooza olaba. Organic sugar. Ne sukaali gwe tunywa ali organic. Omwana tasobola munuuna. Ne bwamunuuna talina kyaba. Okuggyako singa omwana amunuuna nga ali myaka giri emito okudda wansi. Yawo kiba kyetaagisa okuddamu ne tumuwozaamuko mu system. Wabasobola okukula nga testosterone ze ziri high. Kigeza nti kati ako kaffe. Ne kano ka ge majani ge nkuteereddemu nago tugayita liko organic. Liko organic. Bonna biva wano mu Lwaki Kitonsa Herbal Group. Mwabadde weebuuza nti oyo omusajja yabaaki takaddiwa kakuumiraawo ku mutindo. Oli muvubuka n'amaanyi gaba mangi nnyo. Zegaye ndi mulevo yakuna ate kyekyamaanyi okimanyi. Nze kasanyadde kalika organic. Kati kyetugenda okukola kyekyo. Owaaye Kojja olwo mbuli butya? Alhamdulillah Omungu akyakuumye. Akabanga kabadde kawanvu nga tuwulinganye nga bw'onywa ne kachai. Empaka sowaani awo. Wano bagamba kachai akaganda okawulidde? Kojja. Kachai akaganda ako omuntu bw'okanywako osigala oli mulamu bulungi nnyo. Ekigambo kya kachai akaganda nti kaliko bintu byaffe bya wano. Tojja kasanga mu America, tojja kasanga wa kachai kaffe ka wano. Kasukaali ne bwe kayitirira tekalina kye kakosa ku sugar levels zo. Mpulira nga mulimu ebintu byaffe bya wano, mulimu engeri y'ebikola byaffe bya wano. Tuteekamu mulimu cypress oil, tuteekamu ku eucalyptus lemon, tuteekamu ku eucalyptus lemon, cypress, then tuteekamu ne amajani ago gennyini. Kayamba ki kano? Kano amajani gano waliwo abantu abalina entambula y'omusaayi nga mbi. Ate ebimu kubireetera endwadde okulwala, omubiri okufuna endwadde ezo entambula y'omusaayi kasita ebeera nga mbi. Nja kukozesa ku lusawo katono naye nga njagala program efendi ebeerefu. Nja kukozesa ku lusawo katini. Mulimu omuntu agenda ne yamukebera ne bamusanga nga ali mu condition gye tuyita tachycardia. Yebeeriwe entambula y'omusaayi ng'eri wansi. Oba n'agenda ne bamukebera tachycardia ng'entambula y'omusaayi eri waggulu. Oba n'agenda ne bamukebera ne bamusanga alina kye tuyita bradycardia. Bradycardia emusaayi guba gutambulira wansi. Kati ebyo bireetera ekulwala endwadde nga pressure. Bagamba nti low blood pressure byebino. High blood pressure, low blood pressure. Yes. Tachycardia ebeera waggulu, bradycardia ebeera wansi. Kati omusawo nkebera. Era omusawo bw'akebera n'akwata report n'agamba nti oyinamuko condition omusaayi gwo tegutambula bulungi tusanze guli mu state gye twandiyise tachycardia. Nti guli waggulu gutambula nnyo speed. Abo abantu abafuna kamunguluze tegugenda na pikinga oxygen amala. Abantu abafuna kamunguluze nosanga omusajja nga mulamu bulungi naye nga gutambula nga gwagamba guli deoxygenated blood. Yes. Wasoma oluzungu era by the way sibeerangako na muntu nga gwe divorce. Abantu abasinga obungi ogenda tusomesa ekintu nga kiri bbali naye ebbanga limaze naye tusomesa ekintu nga tuli ku mulamwa. Kati omusege gwa teguliimu oxygen omuntu afuna kamunguluze oyo. Okumukatikana akantu kano kayamba. Bw'okanywa ogenda kuwulya ebbugo mu lyogenda okufuna nga tuli wano. Kanyongere kanyweko. Era gwe atulaba wona wosinzidde akajaani kano ne kasukaali kano bitambulira wamu. Kano kasukaali n'akajaani nti bw'obibalansinga obulungi oba obalansinze. Bino abantu abatannafuna na ulcers nnyingi nga zikyali mu gye tuyita primary stage. Kano kasukaali kakuyamba mukyo kakola ki? Kabalansinga gye tuyita pH y'omu lubuto n'omubiri gwonna. pH twandikyogedde nga potential hydrogen. Acid ali mu mubiri ne mu lubuto asigala y'omu nga balansinze naye kasita kalwanyisa kunsaasanya
yakawuka kabayita H pylori. Exactly. Nasoma nnyo banna. H pylori ke kawuka akaleeta ulcers. Naye akawuka ako kajja singa abasirikale oba obuwuka obulwanyisa omubiri bufunamu enkyukakyuka. Bugenda funa butya enkyukakyuka? Bujja kufuna enkyukakyuka singa pH y'olubuto oba y'ekitundu ekyo ekyuka. Era mutendera okukyala omuntu agamba nti bwe ndya emmere olubuto lunzimba n'entagaasa ow'okumukumu kati pH eba ekyuse. pH bw'ekyuka asidi oli amultiplyinga n'aba mungi. Olyako kantu katono n'olya ng'olubuto luzimbye. Bw'ogenda okufuluma osobola okufuna conditions bbiri. Either osobola okufuna kye tuyita constipation oba diarrhea. Kwebyo ebibiri. Tofuluma bulungi either ofuluma byekutte wamu kakaluba oba n'oyitawo mbiro. Kati ebintu ebyo singa obanga obifunye sometimes ka sukaali kano kakola ki katuyamba. Oluusi twongerezaako ne kano. Eno tugiyita hem body detoxifier. Eno etuyambako okwoza ebikyafu ebyo ebiri mu mubiri. Asidi ono tumuregulatinga naye obukyafu ne busigala nga bungi mu mubiri. Mulimu n'abantu abamu batera okuwunya akamwa. Ulcers zikikola nga bw'abeera naawe toyagala ayogere. Kituufu. Nebuuza kiva ku kirimu kyasenya oli n'asenya. Omuntu ne bw'aba asenya bulungi naye singa olubuto lufunamu enkyukakyuka obuwuka ne multiplyinga waliwo infections z'ogenda okufuna. Waliwo kye tuyita upper tract infection ne lower tract infection. Obuwuka obwo busobola okumultiplyinga kati upper tract infections zikyasobola okulaba ng'omuntu oyo taggwaako kukolola. Amawuggwe gano gasobola okufuna obuzibu n'osanga nga omukka oguvaayo si muyonjo. Oluusi esobola okuva ku infection eno eya wansi abakyala gye bafuna UTIs. Kati etambula nejja ne multiplyinga n'etuuka mu kamwa gye tuyita oral candidiasis. Eno osanga omuntu ku lulimi kuliko ebintu ebya white. Ku lulimi bw'akeera ku makyala bakwezimbyeko akabubi aka white. Kitegeeza oyina infection oba oyina akawuka ke tuyita oral candidiasis. Candidiasis abakyategeera candida kiva mu kigambo candida. So omuntu osobola okulwawo ne infection eno wansi ng'ekusumbuwa. By the way, abakyala balina ekizibu kimu ku nsonga zino eza national water. Bajja ne bakozesa ebintu ebiri alkaline. Alkaline kitegeeza omuntu omutemeremu. Ekyo nga eddagala teriyina pH balance nze nga gasi mungi asidi ali mu ddagala oyo mungi. Kati asidi ono nga bw'olaba mu kamwa wano tulinawo gland tugiyita salivary gland. Kati n'abakyala mu bitundu byabwe ebyo ebyekyama balinamu glands ezimakinga omukyala okubeera wet. Kati salivary glands za wano mu kamwa. Then waliwo gland wansi awo ekola ku kifo ekyo okubeera nga kiri wet. Buli kiwulirayo ekintu kyonna kiba kireducinga friction. Gland zirina okubeera active nga zikola kikyaniriza bulungi nga wagonvu. Naye ennaku zino abakyala bali bannabukalu. Olwaki bakozesa ebintu ebimu ebiri alkaline nga bwenjogedde. Kati gland eyo neefa. Gland eyo bwefa kitegeeza omukyala agenda kubeera nabukalu. Naye ng'ekimuviiriddeko gland ziri kufa. Omukyala kye yeetaaga si kunywa ddagala ly'amazzi. Omukyala yeetaaga ekintu eki kuzzaamu gland ziri. Waliwo ate bana bagamba tulinako express kamire mu mizi. Kayambako gland ziri okukomawo. So si kumira ddagala ly'amazzi. Kino njagala tukitegeere. Watubulaabuliza nti kaakano akadagala k'amazzi. Kati nga bw'olaba eddagala lino kano k'abakyala ke kayambako. Mulimu Nacho V extra. Omukyala wonna woolabira puroguramu eno olina omuntu gw'oyagala okuggyako ekyapa muwunzize mu kano. Anti bw'ali ako ojjukira enasana gye nkutwala ino nga nti Kojja lwaki oyagala nnyo okulya wano piraawo. Piraawo waawo wanjawulo ku piraawo yenna ali mu ggwanga we nalindidde nga nze. Kali awo nasana kawuteeri gye tutera okugenda. Nkugamba
nva wano nga ngenze Nansana mu kawoteri kulagirira muntu ovuza amafuta ogende Nansana oleke ekibuga wano Mmengo tulina restaurant tulina obulwa buwomi bwa piraawo yali e Nansana ti akantu kano okalaba nkakwata mukko katono omukyalo ali yakalabe nti nga bw'okalaba enkateeka ku lulimi kitegeeza ne wansi kakkirizibwa ogendayo osooka teeka wansi bulungi nnyo era kano eno sweetness eno kano ka natural v extra ye sweetness y'omukyala wano we wali ekinyusi Kojja wano we wali ngabo katadde ku lulimi ne wansi omukyala kateekeyo nga tulina kyeweekengedde omukulu agenda okujja bagenda bakuwa eddagala nti eddagala lino likozese mu bitundu by'ekyama nga bw'obiteeka ku lulimi lusabuka ate nga bino kubanga bibalansingira wa mukyoteka ku lulimi ne wano si kyogendayo pH y'omukamwa teyina nnyo njawulo nnene wansi naye abaami basanga abakyala balina ebidagala bye bateeka wansi ne bikaluba divorce ekireetedde abakyala abano okubeera nti bajjajjaffe edda tewali yakomplaininga ku mazzi naye olwero buli kye babagamba abakyala nga beesonseka buli kye babagamba nga buli kyasanga kyonna afa kufuna amazzi naye kano ka natural v extra katambula ne kano ka hot tubs nti kano bakubidde essimu ebadde y'amangu express kano kaleeterawo mangu kano dakiika ne obe kwegamba gwe wennyini bw'okakozesa n'otagenda omubiri gwennyini ogulira nga guli hone onoonya gwagala onoonya muntu kano kalinga appetizer bulungi nnyo ekyaje ntuumya nakyo v extra nti olwokuba ebintu ebirimu biri nakyo ate kagaba ekintu ekiyitawo ekisukka ekiri extra nga bw'okalaba awo mu kamera genda bugenzi okanoonye okafune kalimu just 100 tabs mpeke ziri nakyo nzikola mu miti bwe nagenda Zanzibar nina ebintu bingi bye nayitayo factory ogimanyi tulina ebyuma ebikola empeke zaffe ziri habo tuzikolera wali era empeke eno gwe naawe alina order osobola okuŋŋamba nti kojja nkolera empeke nga nakkala yange nompa kala eyiyo olabaga njagala za green nenjikola tindidde kikoola waliwo agamba nti nkolera nga ya yellow nenjikola nkolera nga ya red nenjikola mu miti gyaffe egya wano so omukyala nga bwe twogedde wano njaga kubuliza omukyala katugambe nti omwami ali safaari akoma mu bbanga nga lya mwezi mulamba kano tasobola kakozesa akozese kano kati mu mwezi omulamba omukyala weteekateeka ne kano bati omwami lwazze nga bw'owulira nti extra oyongerako kano kabeerawo naye baba bakuguddeko bugwi onaga nti netegesa olugendo nga njaga tukomperekereko embalala naye nkuguddeko bugwi nsonyiwa ng'ate muntu otojja mumutenguwa gwe ng'onkubira essimu bakanderivalingire kali simple kakwatika katwalika buli wamu n'omuntu ne waba akakulabyeko nako kali okewali naye waliwo omuntu akupakegingira eddagala n'olijja mu bantu akupakegingira oba ali kuzingira akuzingira eddagala kali simple just zino mpeke zirimeka mpeke ziri just 100 tabs omira dina omira ku macha n'akawungezi 5 ku macha 5 evening for 10 days nobanga kaweredde bakunyigako bunyizi batu omulini ne guyiwa olutiko kojja gwe devotions nakugamba ku baana ab'obuwala nabategeera waliwo omuntu agamba nti naye kati omuntu we batubule ku nsonga z'abaana ab'obuwala naye waki oli ankubira essimu nangamba wayiseeko wa Kojja Kitonsa kiba kitegeeza wano ate gwe omwami kasita bakugamba wayiseeko wa Kojja Kitonsa mulimu abaami abayiteekateeka kano tukayita ka Women Plus kano ka emergency nga bw'olusudde ku munno olugendo naawe omusajja basobola odde kusuulako amatonda 5 ku kyayi gokka ng'otabaala kyalo wangi bakutangira butangizi nti okudde empaanyi ogenze watali wawo ogenze watali wawo ako Women Plus bakutangira butangizi nti ogenze watali wawo naye lwakuba nti kati nga bwe tugambye nti n'abakyala ng'omwami omulinda alina gy'alina omwami alina okuba nga alinda omukyala kati ate eno ye package ejjudde
omwami ng'alinda omukyala eno ebbanga ngo omulinda mu kaseera akajja mu maaso. Oyinza oga nti omukyala wange akomawo mu mwezi ogwokubiri n'otandika okweteekateeka Vigamen Plus. Lino eddagala ly'olaba ne bw'oba ogenze ku website ya National Drug Authority kweriri lyonna eddagala lyange liwandiise era liyina gye tuyita notification. Tuli ku mutendera gwa notification gye bujja mu maaso eyo nga haba agenza okukula tugenda ku mutendera ogwa registration but for now tuli ku stage bayita notification. likenyenyezeddwa balimanyi ab'ekitongole ekya National Drug Authority era n'obulango bwalyo buli approved, buli script gye njogera wano eri approved ku kino kweyo Vigamen Plus eyamba kati kankube ecupa eno si y'amaanyi ga kisajja. Ngenda kuzzaayo Katonda emabega kati ogenda kuŋŋamba ate yaaki teri musajja atalina maanyi ga kisajja. Kati divorce agenda kuŋŋamba Katonda Kitonsa tayagala ssente anti nze nakineebuuza tuli twatwewera twagala maanyi ate kati ŋŋamba kyekipa divorce teri musajja atalina maanyi ga kisajja. Gwe mwennyini omusajja yenna asituka ebitundu 98 ku 100. Naye omanyi obuzibu abasajja bwe buli kuwangaala mu kisaawe nakusobola kudda ago si maanyi ga kisajja. ffe twali tumanyi nti omala eddakiika 5 olwoba tolina maanyi ga kisajja. amaanyi g'esajja kwe kusituka ate okuwangaalamu kyekitegeeza kati okuwangaala mu kisaawe n'okudda waliwo option 2 wabaawo problems ziri 2 era omuntu obeera ne option 2. 1 tusooka ne tumanya sperm production yoweeri ekireetera omusajja okusituka. Omusajja ayina ensuwa tujja kikangeraganye kakebe kano etereka sperms. Ensuwa eyo buli lwejjula eba eyagala kuyiika. Olabira omusajja nga ayagala nnyo bbeera n'omukyala awo ne bw'aba alinda ejja amunona nga ye asula lugoba avuga n'amunona ensuwa eno eba ejjudde. Naye bw'emala okuyiika bw'eti omusajja n'olaba ng'amaanyi gamuweddemu kasita omala okulirizinga ensuwa eyo eba eyiise. Kati okuddamu okusituka paka lw'enejjula etutte ebbanga ki? Kati waliwo homoni emu y'amaanyi nnyo ku mwami okuwangaala mu tugiyita testosterone hormone. njiwulira nnyo nga bajja eyo buli lwekendeera omusajja aluzinga ze tuyita sperms kubanga yerina ebirungo ebiyamba ku sperm production okubeera ng'eri active. Omusajja yandibadde oluvannyuma lwa ddakiika 3 ku 4 akasuwa kano kajjula naye abamu katwala essaawa ezi 3 neyegatta ku 3 nga yeebaka nayagala kuddamu kwegatta ku makya ate ne ku makya aba waakukaka kitegeeza kaba tekannajjula. Abangi tukyogerako naye ng'akiraba essaawa eno akimanyi nti nekimutuukako akasuwa kaba tekannajjula. Kati bw'onywa eddagala lino osooka n'oyozaamuko mu nseke abamu bakozesa masturbation abamu bafuna wet dreams abamu badownloadinga pornography abamu mukola kyetuyita phone sex abamu mukola withdraw. Ezo ze zimu ku element ezireetera kiri ekirungo kyetuyita testosterone okukka. Testosterone ezo bwe zikka omusajja atandika n'afuna gye tuyita weak erection kubanga sperms ziba teziriimu mu kasuwa ntono nakakojja nnyimuka olumu bwendaba ku mukyala n'ennyimuka ate bw'atuuka wendi nendaba ng'ate nzise balababi tutera okubyogera bino ebintu naga nti kojja gwewaddidde ebirwadde byennaze kyenekugamba ate kyennyininyini kyendi kyewasomesezza ng'olinga asomesa ku nze. Abasajja buli lw'onoobanga onywa ddagala ly'amaanyi ga kisajja ojja kusigala kyekimu naye bw'onooba onywa ddagala ery'ekizibu ky'olina titowangala mu kisaawe nakudda ojja kutereera. Era nze tuba nsiwa muntu package efaanana bweti ne muteerako ne kano n'addamu nankubira essimu. Bino nga bw'obirabe 3 bigendera wamu naye waliwo okubanga bino wabinywa dda ng'oyedi ne mu likodi nkulina sibikwongera nkuwakana. Twandikatumira musajja alumbwa naye olugendo olwo oluguudo olwo ndigalo we luli naye twandikatumira musajja alumbwa kano kakiggwa leero gwe kanywe tebayita kiggwa leero kanywe tuule ewuwo omwana atuuke sirika osirike nya ngombo enaku zino amatondo ga 5 teeka ku girasi y'amazzi agabuguma sirika wangi ako
komerera ng'onywerera ojja kuba glands zonna nga ezimakinza okubeera active nga bw'oyagala sperms weeziri bw'oyagala erection weeri waliwo obuzibu ng'obadde owangalamu ekitono ng'obadde owangalamu ekitono era nsooka kukuwa package eno ng'obadde owangalamu ekitono kuba mulimu abantu ng'agenda luutu eddakiika nga 15 naye nga tadda wamma kankubuuze Kojja bwanga tuwangala mu kisaawe kikulemesa obutazaala bw'oba nga towangaala mu kisaawe tekisobola kukulemesa butazaala naye ate singa owangaala obudde obungi kikulemesa okuzaala lwaki ekiwangaaza omuntu oyo obudde obungi spams ziba z'amazzi kati spams ezo ziba tezirina nkwaso zimala zino ezisooka yes no ye mwennyini ng'omuntu aba alaakinga spams singa omuntu egundi y'omuntu etambula bweti divorce ku first round kozesa eddakiika 10-15 second round kozesa eddakiika 2-25 round eyokusatu kozesa eddakiika 3-35 naye singa ogenda luutu eddakiika nga 2 oba 3 ate era sitiri oba mulwadde beba batakomawo n'akola luutu egi n'atakomawo kati abo nabo bulwadde spams ziri oluusi ziba ntono nga teziriiko ku mugongo era abantu abo tutera obateekerateekera tubapackagingirawo kapackage awo njakakulagako ne tubalagira okubeera nga banywa amazzi olunaku liita emu tampeka emu ku makya tampeka emu kawungeezi ago goganywa nga gatteeka tukweddagala lyoteekamu okusobola okunyweza spams ziri okubanga ziddamu wenkubuliza kino Kojja okuzaala omwana kyetaaga okumala mu kisaawe ebbanga ddene neweddakiika 2 azaala wangisebo kino ngenda kikozesa mu lulimi Luganda divorce kanywe ne kakyayo nonsonyiwa nange kanywemuko ku lwetu kanteekemuko ku Luganda ebintu bino birina enjawulo eriyo omuzaazi n'omuzimu kati osobola okuba ng'oli muzaazi ng'okozesa eddakiika ezi 2 naye ng'oli muzinyi ng'otwala obudde bungi naye nga tozaala kintu kuzaala omukazi ne bwakutuula butuuzi n'akutuulira bwe bbaba n'ogayiwayo n'asitukako osobola okuba nga olunaku ejjinga lyabadde lwedde wangi n'omuzaalamu okulwa ku mukazi si kuzaala tubalabye abasajja bangi nnyo nga bazinyi nga talina mwana nga bazinyi naye nga talina mwana n'osanga oli nga waddakiika ezi nga muzaazi kasi muzinyi nga ye muzaazi abasajja bayitirivu nnyo bakozesa eddakiika 2 balina abaana 7 osanga akwata omukazi nga yayiseeko ewange n'akwata zino eccupa bulungi nnyo n'akwatirako ne kano n'omusanga nga akuba transnite wangi Kojja nga wa transnite naye nga talina chance ezaala ngera muga musajja oyo aba n'ebyana netewali kyali afunyisizza lubuto kiva kuki kiva ku kubeera nga gy'okoma abaami tubagamba sex ono mulungi naye gy'okoma okwegatta ennyo waliwo ebizibu mu maaso byoyolekera okunaabuula oba okusaabulula spams zaffe ne ziba nga teziriimu nkwaso ekyo kisoboka ekyokubiri okugaziya urethra yo eriyo abaami nga ali myaka 6-7 nga talina prostate nosanga omuvubuka w'emyaka 3-5 nga alina prostate ng'oluseke lwagaziwa abaami bangi nnyo abasumbuyibwa prostate nga ali myaka ameka 4 nosanga ow'emyaka 6 nga tasumbuyibwa prostate lwaki omuntu kwata akaseke bw'oba onywa obuugi n'amazzi biriwo ebyanguwa okugguka mazzi lwaki nti go gali liquid kati bwe gaba gajja n'empewo egayambako so obuugi newandiyisa empewo eyanguye amazzi ago ogujja go kajja bukoze eki bubiseewo kati spams ziteekeddwa okuba nga zijja zimerutinga bumerutinzi omanyi tetuyinza kirambula mu kkala waliwo zibanga ziringa oluzizi yes waliwo ezibanga zo za luzzi omuntu buli lwewegatta ennyo nga dayateyo si nnungi spams ezo zisaabulukuka nezinaabuuka taswe tukugamba nti bw'oba obadde n'omuntu wo olina supplements z'olina okulya singa oba nga
okyusakyusa abantu ab'enjawulo olina supplements z'olina okubeerako naye abantu abasinga obungi abasajja musanga leero alina ono oli alina ono ddako n'aba n'ono kati ogenda okulaba nga yolefera yeegaziye nagwa nti edda nga nkyalina amaanyi natwalanga 3 ne kati ndiweetya ndiweemu nennebaka oluseke luli lwagaziwa tukoze tutya tezikyanywerayo okulukendeeza eno package eno kiba kuliko eno eccupa eno era bakuliko ekigambo nti TFT stroke HP for masturbation victims abantu abakozesa masturbation bagaziwa oluseke olwo spams ziri okuba bazikaka bakendeera mu size bo we bakitwala naye abatakendedde mu size omusajja bw'okozesa ennyo masturbation okwenyonyoogera n'emisuwa giri spams ziri ne zifuluma nga zeekasebwekasi ne zifulumira mu mpewo kubanga katonda yatonda omusajja ng'alina fulumira wali spams zinafulumira wali kabugumu buli we zifulumira awatali kabugumu nga waliwo empewo waliwo emisuwa emitono egibeera ku bwana mukulu waffe nga bw'olaba bwana mukulu waffe ayinza okuba nti kuliko emisuwa emitono tugiyita seminiferous tubes. Seminiferous tubes oyo bwaggwaamu bwazibikira abula nga tekyalabika ogiraba kuli oba ogiraba naye kati ogitandika okubula oba tokyagiraba kati bw'asituka n'abanga tawera nti nali munene edda nga kati sikyasituka bulungi egyo emiswa gye tuyita seminiferous tubes gye gyayambanga ku kinywa kiri eri mu maaso yaffe ne expandinga tegikyali active gyabula. That's why abantu abasinga obuyaga nti kojja size yange yali nene bulungi nnyo ne kati yakendeera. Divorce nzo manyi abaana ab'obulenzi sibalekerera nabakolera kamubiri habo jelly. Mubiri habo jelly ono abaami bamukozesa kwaga nti size yange y'obutonde yakomyewo naye nga ebeera olwedde ebaddewo kayambako okuzuukusa emisuwa ekyo kino ekibeera nekyexpandinga bulungi kano ekikabeezawo tujja nagamba gwe omuntu ali mu kyalo mulimu abantu afa ali mu kyalo amwina zessimu zaffe zino oluusi programu ogirabye ng'olieyo nga bino ebikolo bye njogerako obimanyi funa omukuza teekamu mubiri ofune ne magejjo funa oyiro w'ensogasoga bitabule wamu teeka mu kizigo ekitaliimu kirungo kyonna ali plain bitabule wamu tandika okukozesa ku makya kozesa amazzi agabuguma omasaajingeko ku makya ne mu ttuntu olina kakozesa wiiki 3 naye wiiki eno esooka tukozesa emirundi emeka 3 ku makya bw'okozesa n'amazzi agabuguma mu ttuntu ne bw'otagakozesa funawo ogenze masaajingako ku bwana mukulu waffe mpola mpola ng'okozesa akazigo kaffe kano omala okumasaajingako kamubiri habojeri kavumbisa omubiri ogwo ne gukomawo then mu ttuntu wewe mukatayimu genda okikole ekiro ng'ogenda okwebaka oli mu kunaaba kikole n'amazzi agabuguma okumala wiiki mmeka 3 wiiki esooka kola emirundi 3 wiiki ey'okubiri kola emirundi 2 wiiki ey'okusatu kola omulundi gumu ojja kubanga naye wennyini w'obeera ojja kwewaako obujulizi emabegakaawo emyezi egiyise baana bankubiranga amasimu nti ate omusajja munene naye atujjukiza olugero lw'empologoma enjovu yakula bulungi nakakira kaayo ne kagiswaza abaana bankubiranga amasimu abamanyi abaali bakozesezza omusajja omunene bagamba mbwa kantu katono kati bwogejja omubiri gufuna amasavu emisuwa ne gifuna amasavu kati emisuwa bwe gifuna amasavu ago gegajja ne gatwala obusuwa bwe bayita seminiferous tubes so kya bugunjufu nnyo n'okukuuma omubiri nga tegulinaamu masavu mangi era baidha ne gana amajaani ku masavu ago amangi agabeera mu mubiri okilininga ekibumba okulongoosa omusaayi abamu ogenda ne bakusanga mu ddwaliro ng'olina infections mu musaayi zireetedde ne immunity yo okubeera ng'eri suppressed teteredde leero oli on and off nja kubuuza nga tuvudde kubonawo obulenzi mu bakyala nibasobola okubeera nti talina maanyi ga kikyala abakyala bangi nnyo tebalina appetite that's why tubayiiyiza bino ku bakyala ekireetera okubula appetite biri ebintu bibiri sometimes omuntu gwoba naye mu relationship oba tomwagala kituufu ekyo kimu ekyokubiri mukozesa family plannings si mbi naye nga temukonsalutinze eri basawo
kubanga family planning bintu eddagala lyateekeddwa okumira liteekeddwa okubanga litambula n'omusaayi gwe naye abakyala akugamba liita wakozesa ki nze ndi wakaweta nti ndaba mukwano gwange liita wakaweta ali bulungi naye nadduka kukaweta liita tomuyinaako luga temugatta musaayi waliwo bwekawayisa obubi kijja ne bibayisa obubi naye singa oba ogenze n'okonsultinga omusawo aba asobola okukuwa ebyo byoba weetaaga naye abasinga obungi bo beewa self medication tinkola kino kyenjagala kangendeko kaweta nze kenjagala kankole kino nze kyenjagala so ebyo bintu si birungi abakyala kibaleeta okubulwa appetite y'ensonga lwaki agamba nti nze kojja bwe tutuuka mu nsonga bwe tumala ensonga ezo ez'okwegatta nguwa bugweri basa tagala mukwateko tagala musemberere kati obwo busina bulwadde bw'oboze wano ng'ontuukiridde obwo si bulwadde tujja bukolako bulungi mbakyala tulina ka gin wash red oil abakyala tujja kabalagako kabadde tekaliwo olunaku olwaleero naye kabalansinga ph ne kazzaamu ziri girandi zino zibeera bulungi nnyo n'okozesa kano ne kakuyambako ko okuweza obungi bw'eyo saavisi gyoyagala owa omuntu abakyala bagamba omwami ono tagaba bulungi nange sijja gamuwa gonna mukono gaamu naye nga muli batuufu lwaki weemalamu lwaki ota nansonowootawo lwaki onyeenya ekiwato lwaki omuwa eddoboozi eddungi tolemeseza abasajja baavu buli muntu yegattire mu mutendera gwe lyange enfunayo tulanga enfunayo lwaki osaba ebyakakadde buli muntu yegattire ku mutendera gwe kojja sebo nze wamabuloka ndyenga enfuna yange divorce kyogamba amafuta gwejjuza ku ttanka n'emmotoka ya sipapa gejjuza nedda sebo kati abaami mukiviireko ddala lyange enfunayo omukazi gw'otasobola kulabirira tomubanja mazzi omukazi gw'otasobola maliriza naawe mala ekyo kyakuwadde kyekijja mu saavisi z'omalirako ofubanye eddakiika zebbiri ezo zikozese abakyala kati nze kankuwe divorce bino byolaba bino just extras zino extras abakyala bayina amazzi abakyala bayina obwagazi naye abaami temuta abaami temuta temulina kasente ate abo batalina kasente aba yakagendayo eddakiika bbiri n'agamubanja nga sigalaba ganoonye nga negwo ganoonyamu omusanyusiza ekisexi yenna okunyuma mind nga ziri reluctant ziri wamu omukyala bw'atuuse asazeho kasente awo muwadde bw'aba agenda omusibira bulungi ne mukujja omanyi kyekitegeeza omusajja n'ayita omukyala n'amugamba nti oliwa n'akugamba nti ndi nakawa nti wadde yagala nkusangewa nti tugenda mbalala nti naye kyoba okola nti nkuteereddeko akakadde teekamu amafuta ojje n'emmotoka ngenda gipaakinga wano tugendera mu yange omanyi kyekitegeeza ng'omukyala agenda kunywa amafuta ga mitwalo 3 okuva linakawa okujja wano omuweereza akakadde awo wennyini omubiri ogutandikire okusumulukuka tugamba abasajja oteekateeka abakyala naye ekyo tubagamba okuteekateeka abakyala si kubanuuna mabeere si kubanuuna matu si kubanuuna bugere mu pakejingire kawaleeti kano ne bw'onoomunuuna ennywanto ojja ginuuna ogikongokeko bukumbu nga takusumulukuse mubiri kuba obwongo tebuli settle okumutegeka ensawo esanyuke kati leero kankubuulire bw'oba oneegatta n'omukyala ku lwokusatu otandika muteekateeka ku sande akawungeezi n'omuteekateeka ku sande n'omuteekateeka ku mande n'omuteekateeka olwokubiri olwokusatu n'omulyango omuwoomerwa kuba omuteekeddeteekedde ekimala osooka mukubira ssimu enviiri simanyi ze wandabiramu lulizi okyalimu tiyaze ekyalimu kyezo tojja kuba nina emikwano gyange n'omuweereza 3 ag'enviiri kojja 3
nedda kojja baweereze mmeka baweereze mmeka kojja nedda baweereze mmeka ez'enviiri 3 eziri simple kuba omuguddeko bugwi naye abakazi balina ne wiivu ezakamu ekitundu wangi sebo emitwalo 3 egiwa omukyalo oba omuguddeko bugwi nti ninamu ka trip kakugiranfuna yaffe abasajja tolya mukazi gw'otannatuuka kulya toba mujja kuganya nti abakazi tebabawadde mazzi si guleediyo bw'onoolya guleediyo ng'ogenda giwa emitwalo 3 esanyuka ejja kukuwa amazzi nti omati ekirasi yange gwe tosobola yadde okufacilitatinga empale gy'ayambadde ey'omunda abakazi bambala empale za mitwalo 3 ajambala bulungi nnyo nga n'akaleega kaako kwekali nga ne earring zifaanagana seeti bagimuguza 6 ate gwe oyagala ojambulemu oluusi opapye papa okutudde olukuttemu olukutudde empale ya mitwalo 6 togendamuwa mitwalo 6 oba 5 ate gwe olabe nti okoze nnyo ozimuteeredde na ku ssimu naga message nze natagamba tekulina zijjako okutudde empale ya mitwalo 6 lwaki tagende ng'obwongo bumukyankalanye n'amazzi gabule boddamu muyita akulaalikirawo ti oba toikoze bwoti mwe mugamba nti abakazi benzi naye omukazi tasobola kubanga ali satisfied n'abeera mwenzi mwe mumanyi nti nno omukazi awangaala gundi kaggo kokka ti bwe naagendewa Kojja Kitonsa ne mukolera omufumbi ngenda mumatiza ajja kubeerawo ng'akwagalako mifumbi naye ng'erina abakazi tebaagala mifumbi gwe nywa eccupayo kati kankubuuliremu abakyala abaliyo Katonda n'akutuusa ku musajja ajjudde n'abakyala gye bali abajjudde n'eri n'omusajja ajjudde nga yanywa kano n'ateerako viga n'ateerako tftn n'ateeka ne kasente mu wallet bibano abasajja mulanga buli mukazi gwayagalako agwa eddalu alina mu kasente alina amaanyi g'ekisajja ate agaba bino bagamba nti nze omusajja ankubako ndabika awunya bulungi ebyo by'abaana batalina mukisa mwabatalina mukisa bagende babazinira obuwoowo abalina omukisa babazinira emission mwana agende mu hoteri ya mitwalo 5 musajja asasudde ebiro 6 amunyiye buli ssaawa 6 bakyusa amasuuka oluva mu ako kagundi ke balimu ako ka honeymoon ke babaddemu bayita nakawa ng'amusimba vanigadi motoka mpya ng'amuga nti tugende ng'anoonya kampani y'amafuta etunda amafuta ng'amusaliza kaadi ng'amuga nti kati tugende ng'abanoonya gundi kifo kyonna wekiri ng'amuga nti enda kuteera awo amaka ng'omuwala talabika bulungi naye nga mmwe ab'ebitibula ekyebuuzibwa abawala bagamba mwanga talabika bulungi ekiwala kyagalako ki ekyo bannaye naye ng'omugagamba kwenfiira basiiba wa Kojja Kitonsa omukazi atanyirira mu feesi amanye ekyokulwanyisa kye wekiri kituufu wansi wano aga nti ewalala yonna kale mmwe mutiriboose nze omusajja kamutayirize mu basement n'alyoka akwata basement n'ateekayo akataala akabbulu n'atunuza sayidi eyo n'ateekayo aka green wakati n'awummuzaawo n'asimbawo ettanka y'amazzi then eri sayidi n'ateekako taapu n'olupiira sajja yeyeekwatirako agenda musitira nti bunafuna ttanka mwekamba n'agiteekawo pipeline n'agikola beswi n'agiteekaawo mwe bino bimuwoza mbu simanyi ndi mulungi obulungi bw'omukyala buli awantu awa mazzi omukyala ajjudde nga bwe tugaye mwami mukyala ajjudde beera ne national water senyenku zaffe zino genda bulungi nnyo okyalire ensiku genda okyalire ensiku funa ka tight tulina kano ka oti nakyo tight kano omukyala tumugamba mu mwezi kakozesa omulundi ogwo lindako wano nkulage soma ako bayinza okugamba nze nkasomye if you go beyond that you may broke the soma okuvyadano ku note okay okay in week use twice yes bagamba if you go beyond that bosuka yes you may broke the passage area exactly abakyala bangi nnyo abasukka n'akakozesa mu wiiki emirundi 3 olw'okuba yabadde bubi agenda okuceekanga okubeerako n'omuntu ate n'awulira nga ayagala
tayagala kumugira era mu abakyala abali eyo kano kazzaako nakabege kazzaako ebitanga bulungi nnyo kano kazzaako mbuzi divorce oba zitegedde bw'okakozesa ennyo beyond that kakwata ne kanyweza kuba kalimu ekirungo bano abagaziwa ennyo ne kamuzza kano omukyala ne bw'oba essaawa eno nga loola ekyuka nga naawe weewulira anti omukyala okugaziwa yeewulira abakyala balina exercise gye tuyita kengere exercise kengere exercise omukyala bw'agenda okukola susu kolako bw'oba olina tampeko nasooka ofukeko afu siba awo olabire embaga buli mukyala gamuyitamu buyisi naffe abaami w'omanyira nti oluseke lwagaze tokyasobola kuwangala mu kisaawe nga totumbiiza naye totakola kengere exercise edda twayimiriranga mu mulyango n'oseeri kati ndeetera abasajja abakisobola ndeetera abasajja abakisobola okuleka zeeko wano yekka naye kadagala kewampa ng'oli mwana wa bulenzi kuva 2013 tuli ffenna ng'ate ogenda kano abakyala mukettanire gwenabuga nti kojja eyannakabege eyo mba nkutegera enamba eyo gy'olaba wansi awo ng'oyagala kufuna endagiriro okujja wano Mengo opposite ne Mutesa wano Royal University abamanyi Mutesa wano Royal University jangu bwetuuka ku Mutesa wano University tunula ekyemmanga waliwo ekipande ekisoma Buganda Royal Institute kukoola nsa okola akaserayidinga nga kaggwekkirira ne w'obuulizaawo omwana Lwaki Omusaba bazzejjo ne beka bakato bwe kati nga Kojja Kitonsa weeye wakajja kuleeta waawo waawali wa Kojja Kitonsa enamba yeri wansi awo ku screen basomere enamba ate enamba era erina ku WhatsApp enamba eri 0758 552 50 0758 552 oba MTN eri 0776 mukaaga 207 abasinga obungi bamanyi divorce nti ebintu by'omukwano byakumala kweteekateeka nnyo naddala abakyala era abambi baga nti ze mukyala wange bwe mba saamugambye nti tujja kwegatta taba n'amazzi kikiri kyenkugambye omukyala alinga magye era gwe omukyala bw'olaba nti omukyala ne bamukwata alina okufuka amazzi galina okujja kyekiri kyenkugambye nti ziri girandi zizo teziba zakukaka oluwulirayo ekintu kyonna kibanga muntu kulya ng'olulimi lusituka amalusu gatandika okukola ki okujja oba n'owulira nti emmere etuuse n'owulira ng'enjoka zikoze eki zitandise okwekyanga ziwunja kawo k'emmere so nammwe abakyala naye babakutte bukwasi mweyagala oveewo nga ate aba mubbi ennaku ezo naliko eyo Masaka abaana ne bampa akaboozi nti omubbi yayingirira amaka n'akwata omukazi waamu yasooka n'akwata omusajja n'amusiba n'amuteeka wali nadda ku mukyala ng'omukyala yali muganda bulungi nga yeeteeseteese ekimala nga bintu abitegeera nga yatwalako kafuulu pakeji kaffe amanyi abakyala tulina kafuulu pakeji kaabwe bwegenda okuwulira omwami omubbi akwata mukyala naye ng'ate omukyala atandisuka mubbi naawe mubbi kati lwaki omukyala kasita abeera muteeketeeke naye bamukutte obwagazi bujja mu mbeera shock gye tulimu omubbi azze ali mu kukwata anti olw'okuba sisitemu eri automatic mubbi era omwami omubbi olwagenda omukyala n'asumulula omwami n'amugamba nti bibadde tebikuluma obadde onyumira gwe badde mpulira ng'owaana omubbi okamala n'amugamba kizze buzi so omukyala bwe weeteekateeka obulungi ebintu bibeera automatic ne kano abakyala siyinza kukabuusa maaso tulinawo ka polling powder kano ennaku 7 zokka oba omaze okukoonola nakuga nti omukyala zina kuba inches 3 osika kye tuyita cover plate ogirabyeyo bino baga nti simanyi ate nsanzwe olujja olumu terwatuuka nti bamanyi okwekwasa tebenkanankana abakyala balema mu osika gye bayita batya cover plate obikkawo abakyala abamu bagamba nti affe tuli balema mundaba n'engalo zino tezenkanankana era obasanga zirina okubanga eri walina okubanga wenkana bo bagamba tezirina kwenkanankana abakyala balema mu magezi omusanga kano kawanvu ng'ate kano kampi
kati omukyalo olina okusikira ddala bulungi nnyo ne byenkanankana kano bakayita mukoonola twakateeko nti ka polling powder naye nga tuguyita mukoonola mu nnaku 7 zokka omukyalo oba omaze obbisika nga tolina na gy'obiteeka naye ate nawo twetaagawo okuba advisinga era abantu abatwala akantu kano abamu mumanyi onnyumirwa n'osussa inchi 3 n'osika ziwera 3 kitundu mbw'onyumirwa njagala nzigalirewo ddala bwe bisukka inchi 3 ate omukyala nnyogoga the higher you go the cooler it becomes. Ogenze waggulu nnyo onoonya bunnyogovu olina kukomawo wansi osika ekirinnomo inchi 3 olugalo luno lulamba n'ekitundu luno olugalo luno lumu ebiseera 3 osika okuva wano kino kiseera kimu ne wano kyakubiri ne wano olugalo lulamba era kasita olabanga omukyala opimira wano munda watako munda katono osisaako kasanga kituuse wano tosukkawo abamu omusanga asusseewo ate nannyogoga teweerabira nti ebintu byetwasoma mu butonde gyebiri the higher you go the cooler it becomes noga kali nasika bulungi nnyo nzigalawo naye omwami aŋŋamba nnyinyogoga abakyala abanyogoga abafumbo tukyalina emboozi mpanvu ey'okumya ne Kojja Kitonsa era tujja kuba tumuleeta n'okusema kitwaka ebintu nnaku ez'enjawulo tunyumyemu bingi bye twogeddeko nga biwo bikwatako bwe kyogera bakojja yasose ku ndaba oba bangi nyaga nti naye olaba baga nti oba engeri gyali musajja atabadde sitabadde owange otabadde naye omusajja luba lwa mbuzi oliwegaya buli kadde bw'ogenda mu maka g'omuyizi n'osanga effumu tosobola mumubuuza nsolo ze lyakatta gw'osanga awo ffumu kyova olaba nti abasajja tetwebaga nti abasajja ffumu bw'olisanga mu nsonda tomanya nsolo ze lyakafumita wewa Kojja Kitonsa olunaku lwe lutambudde episodes nyingi ezigenda okuleeta nga tumya kumiramu egy'enjawulo atubuulire waliwo ssebo ng'esaawa no waliwo agenda ofumbirwa enkya naye nga yeeraliikiridde yeebuuza wanaawangaalayo oba kiki nga naye mu bulamu akiraba bulijjo muwano mu courtship kibaddemu nga kibasumbuwa ate ng'enkyalina okwanjula bagenda bayiza wateeka mbabuulire swaitan teyagala bantu bali bulungi musobola okubeera mu zina ne mweyagala emyaka egi 3 olumala obbawoowa ne mwawukana swaitan bwetyo teyagala bali bulungi tugambe nti momo 19 kyekyamutuukako yes swaitan musobola okubeera mu zina nga mweyagalira eno bbali ne mubeerawo naye olumala obbagatta swaitan eno eyina amaanyi gejja neeteekawo balwanyise mwawukane muddeyo mu kibi buli muntu addeyo mu zinaawe kati kyova olaba tukugamba nti bamala okukuwoowa beera mwegendereza bw'omala okukola obufumbo obutukuvu beera mwegendereza kuba challenge ezaawo zijja otandika okulaba nti omukyala wange talina mukisa tandikira kirabaawo mukisa nga tewali n'okita n'obeerawo kunoga ogenda okulaba nga sente ze wali olina luli zikendedde nogamba oba omukyalo ono ogenda okulaba nga buli nsobi yonna ku mukyalo ogiraba eyo ye swaitan naye abakyala bemugenda mu bufumbo wabeerewo okugumiikiriza wewa kale ebyo byonna tujja bitegeera mu bitundu ebiddako gwe kyoma nti kyatusumuludde 2022 paka we tunaamalirako guno omwaka ng'era obufumbo tobuwangaddemu bibadde bigenda okuno byange obujjako nga naaba tafollowinze celebrity track naye nga tewerabira wansi awo era yongera osubscribinge ate ne ku youtube eri emisomo emirala eri bagita Kojja Kitonsa naye ogendayo okakonemu awo kakutwale kalinki we kali awo wansi tugenda kateekamu ennamba z'essimu zezo z'olabye saavisi nnyingi nnyo ze tukola tutereeza abafumbo naye nga omulamwa gwaffe kunyweza mwami nga akwata alamula bulungi ewaka ng'akwata ddamula n'alamula bulungi awaka abakyala nga bakulamula bulungi awo ate kyentegeddemu olunaku olwaleero nti omukyala tomunze nali manyi nti okuteekateeka omukyala twe kumukwata ku mufuba n'omuteeka olw'omutiisitiisi oyinza obba ng'oli wa 12 mbamukutte mu kifuba gwekolawo ekyenjawulo teeka akasente mu nsawo akasente kalungi nnyo mu kuteekateeka omukyala naye era batugambye nti naawe eryanga enfunayo tomala galya mbere bulungi Kojja tubatadde mbere bulungi mwera